Oluvannyuma lw'effujjo eryakoleddwa ku bannamawulire olunaku lw'eggulo mu kulonda kw'e Kawempe nga bakola emirimu gyabwe egy'okutuusa ku bannayuganda ekigenda mu maaso, ababaka ba Paalamenti bavuddeyo ku nsonga eno olwaleero. Ababaka ab'enjawulo okuli Betty Ethel Naluyima, Joyce Baagala Ntwatwa ne Helen Nakimuli n'abalala bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa abakuumaddembe. Tuvumirira okumalirira okuwamba abamawulire. Bano abamawulire babeera bakola mirimu gyabwe. Gwe wasomerera bya bwa dokita, fenna tusalawo mu nsi eno kiki osobola okukola. Abamawulire bagamba nabo kababeere mu mawulire. Batuusa eddoboozi si kuffe bannayuganda, naye batuusa eddoboozi n'ebikolwa ebigenda mu maaso babituusa ku mitimbagano ku nsi yonna kye bayita amawulire journalism. Naye okuva gy'ovudde n'otandika okubanga oyagala okuddira omuntu ayambadde akakooti akalaga nti press n'okalaga nti kivve n'obanga ye gw'onoonya, ekyo tukivumirira mu ggwanga lino Uganda. Ne bw'obeera ng'oli mugumu nga n'ekibuli okiyina, tewali nsonga yonna ow'amawulire lwaki yandibadde akubwa. Naye ng'ekigenda kimanyiddwa, n'olwekyo tukivumirira. Ate tusaase n'abamawulire abatuusiddwako obulabe n'abantu abalala, kuba abantu abalala bayinza okugamba nti baagala olw'okubawa amawulire era ayogera ku bamawulire bokka. No, n'abantu abalala. Honorable Kiyaga yakubiddwa mwamulabye, Honorable Kayemba Solo yakubiddwa mwamulabye, n'ababaka abalala bangi batuusiddwako obuvune. Abamu bawambibwa, abamu ne babaleeta ku poliisi. Buli muntu yenna wa foot soldier oba ki, waliwo ne ba bystanders nga bakoseddwa nga badde tabirinamu ng'ayitawo obuyisi ng'akola business oba olyanga n'okulonda talondera Kawempe. N'olwekyo kibi nnyo, tukivumirira, naye bannayuganda balina okumanya nti gavumenti emaze emyaka 4 ng'ekyali mu buyinza. Ekintu kyokka ky'ebeera ekola kwekwata ku ngeri yonna gy'esobola okusigaza obuyinza. Polling stations ziriko abalonzi bayitirivu naye abasinga baatidde okulonda olw'amagye ge bayiye, olw'okukubakuba bannamawulire obakubi ababadde bagenda okukwata ekifaananyi ekituuka ku bantu, kubanga munnamawulire wabeera mu field abantu abataliyo baba bamanye ekigenda mu maaso. Kati ate bw'obakuba kiba kitegeeza nabo bennyini gye bayita fourth estate oyagala kugijja mu kifaananyi kino, omulimu gwekola obanga agamba nti tegusaanidde oba tebasaanidde oba tebalina mugaso mu ggwanga lino, ate nga naawe kennyini oba obeetaaga. Nze ndowooza kye bakoze kikyamu ate tukivumirira nnyo, kibi nnyo. Kiswaza demokrasiya gwe tugamba gwe tulina mu Uganda, kiswaza ssemateeka wa Uganda. Abantu abakeera ku makya ne bagamba ne basalawo tubagese mateeka ono, mubanga bagamba tebayina magezi. Bwe mubanga temwagala kulonda, bwe mubanga temwagala kalulu kabeewo mukajje. Bano era bakubye ttooki ku kiki ekiyinza okuddirira mu kalulu ka bonna aka 2026. Kawempe North waligambye nti bano babadde bagezaako kukola test balabe, bagezesaamu balabe kinaaba kite, bagezaako kugeza byuma byabwe bantu baabwe be balina ku ground, bagezako kulaba kuteekawo fiya mu bantu abalonzi, kubanga tugenda mu kalulu ka 2026 ate beesunze okukabba. Kakati ate bwe baakabbyera babadde baagala kuteekawo kifaananyi kulaga nti sentro eno basobola okugyedda. Gavumenti ya Mwami Museveni ekimanyi nti abannayuganda tebakyajagala ge mazima. E Kawempe babadde bakimanyi tebalinayo kalulu. Otululu twe baafunyeyo natwo twabadde tubbe, naye nga Kawempe tebalinayo yadde otululu otumu bwe tuti. Naye kakati kye babadde bagezaako okukola nti oba oli awo bagezeeko bakole nga kye baakola e Kayunga balangirire kyaganye, naye nga kye beeraliikirira nti kamera buli awali kamera bajja balaba nti babba, bajja balaba nti bakuba abantu. Mukulembeze kino ndaba kikolwa kibi nnyo era kya bunkenke, kiraga we tulaga mu kalulu akaddako nti akalulu ka 2026 nako kayinza okufuuka ng'olutalo, kuba ekyabadde Kawempe oyinza okugamba oba babaddeyo aba LRA oba aba Al-Qaeda nga bazze mu constituency y'e Kawempe, kuba nze mbadde sikirabangako era kye tusuubira mu kalulu, kuba tulabye ne adverts ez'enjawulo. Ebitongole by'okwerinda biri ku recruitinga bitaddewo advert okuyingiza abakozi abapya. Nsuubira bino byonna biriwo kwetegekera kalulu kugezaako kutiisatiisa abantu maybe baleme okujja n'okulonda such that basobola okufuna engeri gye babbamu akalulu, kuba buli voter turnout webeera wansi then wabaawo opportunities ez'okubba. Wabula mu ngeri emu waliwo ababaka okuva mu kibiina ki NRM abeebazizza akakiiko k'ebyokulonda okulamula n'amazima mu kalulu k'e Kawempe North, nga kano Elias Luyimba Azinnalukoola ye yakawangudde. Yalangiriddwa Uganda Electoral Commission olw'okuba nti yawangudde akalulu k'e Kawempe. Kirimu ebintu bibiri, nti wano oyinza okuba nga wemulugunya nti wabaddeyo ffenna bye twabadde tulaba, naye ate kyongera okuzzaamu abantu essuubi
ne mu mbeera yonna electoral commission ekyasobola okulangirira nti gundi yawangudde kuba nakyo kyali kisoboka obutasoboka nti ng'emiggo gyonna nga wabadde olaba nga gibaddewo ng'abantu bwe boogera naye ate electoral commission yabadde n'omugongo so tetwagala tugende electoral commission yabadde overwhelmed no because n'omuntu asobola okuteekabako pressure era n'agamba nti sijjako kitegeeza nti ebintu bino ebimu tebikolebwa government systems tegeeza waliwo n'ababeera nga bagoba ebintu byabwe so nze ndowooza nti wotunulira akalulu ako ebikolwa ebyaliwo tebirina kye byagasse ku candidate wa NRM actually ebyamutoddeko butoozi abamu beera n'endowooza nti oba oli awo singa tebyaliwo yandibadde maybe afuna bigger percentage ne bw'atandiwangudde naye tetulina kweraliikirira because eno si by election eso ekirindiriddwa okulaba obanga ebitongole ebikuuma ddembe binaavaayo okwetonda olw'ekikolwa kye baakoze eri bannamawulire nga n'abamu bakyapookya bisago mu malwaliro. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.